Ndi munango ogamba otya? Obulamu. Obulamu bulungi mpozi gweyo. Babongote. Babongote. Oluyimba luno atwalula walikola with great feelings. Biri ebyabo byakusikiriza what will happen? Ku myaka gye ndimu kati bakugineejamu. Ndi mu myaka egirina abalabe. Era abantu bangi abatuuka mu myaka waliwo emyaka nga tegirina balabe nga bo bamanyi ensi yakusanyuka busanyusi kugenda kukola ki kweyagala kola ki kati then bw'otuuka bw'okuva mu myaka 3 in fact 25 kisinziira na wajja okulidde eriyo n'abaabiri abalina naye bw'otandika awo abantu bangi bizinesi zaabwe bazoonoonye abantu bangi babasudde ne badda ku ttaka completely na bigambo so abalabe ne tubasabira essaala eyo mu bigambo by'omu kamwa k'abantu ebadde tebangamu omuntu oli bwamukola ekintu ekimulumya namuga alifa lumbe eki alifa esaala nnafu nnyo eno eyange eno bagiyita musigulankonge kyabalabe bo Katonda bw'abawa omukisa nabo ne bagenda eri ne baba ne bye bafuna ne balya ne babeera nga bakuse ne babongoota naawe ofuna chance ebako ne kyeweekolera. Tukulinga omusajja atali mu ntalo naye tulabira wabaayo era abakusojjasojja obuzibuza buvaawo. Bye nayimba era oluyimba lukimala nti abalabe tebabula buli wobaako nekyokola n'ogenda mu maaso tebabula so ne tubasabira essaala eyo nti beebake babongoote naffe tubeeko ne bye tukola balye emmere bakkute. Wakamala okuba lugogo ne batugambye January twalabye ng'olina ekiho 27 nina partner eyajja n'antuukirira nga babongoote yakafuluma bw'ati n'aŋŋamba tukole abantu bangi tulina ennaku yaffe sajja nno talina na bya music tulina ennaku yaffe tukole concert eno konze musitirirwedde kudda mu concert nti redda tugiddamu ngenda giteeka mu ssente tugende ku Serena tugiddemu concert eno njeetaaga concert ate mu nsi tunoonyaki ng'ebirala nteeka wali kunfuukira abantu bagambye wapapye okuddamu ekivulu wakamala. Yes oli asobola okitwala bw'atyo naye nga yakitutte bw'atyo aggulawo edduuka lye buli lunaku nzazzeemu after 3 months n'agamba nze mpapye okitegeera kwegamba abantu abamu baagala ffe tubeera ababibo babeera abalungi yakeera ku mulimu everyday buli lunaku agenda ku mulimu naggulawo lwayosezza n'awulira bubi n'olwesanda ayagala dukola n'olunaku ki nze akoze after 3-4 months n'agamba ate nze mpapye so akatale kagazi n'abantu b'oku Serena sibayimbirangako yimbira mu bisaawe sizinirangako mu Serena siyimbirangako mu Serena seyagalirangako sibalagangako nti sikyapangako bantu ba mu Serena Ndongo so this time round nga 27 January kino kyo sigenda kyogerera nnyo kubanga singa mu kiseera kyekimu ne Fik famaica ine ekivera yavuddeyo nga mukambwe gy'oli kyolinamu omutima omubi toyagaliza kulwokubanga ki lwaki wamutaddeko ekivulu by the way omanyi nze ebintu by'okunoonya sympathy sibikiririzaamu kyova olaba emirundi egisinga gyonna mpozi ng'oli yankozeko ataaka kakati nze kyengenda omugamba kimu ku ffenna ateekawo ebigambo by'obulimba sigenda kigenda so deep naye ffenna ateekawo ebigambo by'obulimba Katonda amubonereze ate ku olwo olunaku lwennyini olwa konsati Katonda awaayiriza munne bwe mba namutaddeko ekivulu nga ntegedde Fik famaica ali wano nze nenkikola di ajjeyo posting alanga nze saagiraba naye bw'aba nga anoonya bunoonya sympathy Katonda agenda mumubonereza ate owange akolerawo tali nga bammwe abantu badde bagamba lwaki tomuwaamu ngeri gye waakamala bannange bwe tugenda Nakasero tetusangayo bannyaanya nga abakola emirimu gyabwe abamaduuka abaki abatunda engoye genda mu Kiyembe olaba edduuka lino baligudde lino bo tebatukaabirira akatale kagazinya abantu bennoonya
nakugambye size gye nnoonya y'abantu abayise mu buzibu be baagadde okuttira bizinensi zaabwe. Tugende tusabire abalabe baffe. Fik famaica mulabewo. No, egyo emyaka tegiyinza sisobola giteeka mu balabe bange. No. Mito nnyo. Era nga nakyo sikyerabidde nga 26 January cricket oval bagende bamuwagire, then nze ndiwo 27 ku Serena. So bagende wa Fik famaica bamuwagire. Saagala just lwakubanga oli bw'aba anoonya sympathy sikyagala nnyo nga ayonoona ekyomulala. Naye bwe kitaba ekyo abantu bagende bamuwagire cricket oval. Talent tugyetaaga eyo, naye tekitegeeza mbu talent endala bw'ebeera ewantu ewalala endala tebeerawo. Abantu engeri gy'oli nti abakyala bakwagala nnyo kati bagenda kweyiwanya eyo. No, Serena ejjula abantu batono. Serena ejjula abantu batono ate yasooka si nkya. Kati nze nina okweraliikirira nti abantu bagenda kuba bakooye ate okujja ewange. Kati abakyala bano abaagala omukwano tebasobola kugenda mu kuzina ne balema okujja okufuna tipu z'omukwano. Kati ogwo musango gwange okwagala nga ate omusaayi gwange ogwo gwe musango gwange. Nti kakati ekyo si musango gwange naye ekirungi yasooka naye nze nga ndayira mu maaso ga Mukama Katonda saamanyako konsati ye. Ate nze bafani bange omanyi abantu babadde waliwo akabinja k'abantu abalabe nze mbayita balabe bange badde baagala okupushinga. Omanyi abantu tebaagala kulaba ng'omuntu nze babadde banoonyako nkozeeko ddi ensobi banoonya batakula n'awatali nsobi balabe Lutalo ye tabeerako mu nsobi ne bw'oyogera ekikoola bakiyita ekyambe bw'ogamba oli afuba okulaba anoonya wa w'okoledde ensobi. So waliwo positi ezadde zitambula ekiro ekikeseza nti show gijjayo. How true is that? No, it's not true at all. Show siyinza gijjayo kubanga sigirimu nzekka. Nakugambye waliwo omuntu eyajja ng'oluyimba lwakafuluma n'aluwulira n'akaba amaziga ku be baamuyisa. Kati abo bantu benjagala ku Serena be bakoze ebintu bizinesi abantu bazimazeewo olw'ebigambo olina nga kabeere mu makomera bantu bangi babasibye. Olinako owooluganda lwoba omukwano gwo gwe baasibako nga talina kye yali akoze ku nsi nga naye just ebigambo. So bantu bayise mu bintu bingi nnyo bwe bityo bizinesi zifudde bantu bafudde pressure zibasse naye ng'abo abantu ababi betwesembereza abatusemberera betutamanyi nga be bavuddeko obuzibu bwe bato. So ku concert katini y'omu ku bantu abali mu federation okyali Federation abantu abamu bayinza okuba bagipasivinga bulala. Federation gw'ogitegeera otya? Yali ezoba kunganya ya musuuza. Kati ezimu ku nsobi ze mukola eya musuuza ekigambo ya musuuza ya Kenzo lino eggwanga lyani? No. Era yensobi nze bye bimu ku bintu bye sikkiririza nti president yabeera nannyini nsi. Ate ffe abantu tubabaawo ababa bakulembeze si be bannannyini nsi. So federation kintu ekigatta abayimbi abamu babeere wamu. Ensonga ezimu ezitusumbuwa zireme kubeerangawo. For example, yes, sisobola kuva mu kwegatta nze. Okwegatta ge maanyi, of course. Ekibuuzo ky'obuuza tokimanyi. Ombuuzizza nti nkyali mu federation we twegattira abayimbi. Byebyo bye mbagambye bannaye mutunoonyamu. Tolaba bannange. Bane mmanyi mbasikiriza naye si kye mbadde ntegeeza. Badde ntegeeza obadde ku federation abayimbi be beegattira. Ko nze sisobola kuva mu kwegatta. Kale tulonya federation eno recent yebaddemu entalo nyingi. Bagambye nti no recent federation mbu yafuuka tekyali federation yafuuka teyakyali ya music yafuuka sex federation. Omanyi ekyo mbadde sikimanyi ne baana mmwe musabula. Naye ekyamazima federation ku bantu abafunamu omanyi ekintu kyetulwanyisa si kintu kitono nnyo. Tulwanyisa okubeera nga
TV zibeera yo n'akantu kezituteeka mu nsawo telco companies nga zirina akantu kezituteeka mu nsawo ebintu by'abantu banene nnyo bintu by'abantu bali mu gavumenti nnyo era nze mpulira abantu abagamba gavumenti esponsoringa federation neewuunya yesinga obutajagala no tatola yadde n'akatini yesinga obutabyagala waliwo abantu abanene abali mu ezo companies nga bafunamu ssente okuva mu music tebaagalira ddala kiyitibwa kwegatta era okubeera nga abayimbi okwegatta bwe kinaatuukira Katonda ajja kuba atuyambye buyambi. Abantu basibulekera basuubira ki ku lunaku olwo nga 27 mujje tusabire balabe baffe Katonda abawe emmere gye bali abawe bye beetaaga bakute babongoote naffe tubeeko ne kye twekolera otherwise bizinesi zaffe emirimu gyaffe gikyagwa nnyo nga tukyabiisana nabo kuba byo bye bakozesa tulwanyisa bingi nnyo okusinga ffe twetaaga ssaala so nga 27 ku Serena mujje tusabire balabe baffe then 26 Fik famaica. Thank you.